ensobi naye muntu n'otegeera nti ensobi eno abantu ne bakugamba nti erina ensobi ng'ogirabira ddala lwaki sigivaako nekola ekintu ekituufu abakulembeze nze kenyini namba puleeti bakanzi batezemotoka nnya wansi wano nenkuba enduulu toyinza kufuna namba puleeti abakulembeze baffe wano waba omukulembeze basaagala kumusukamu omukulu ono soko situke bakulabe mukama wange kigenda wuwo muno mumpunga tuyinamu abantu abagaa nti bapoliisi naye nga poliisi naye tebakola budde ki basiba mabaala basula mabaala basula banywa bagaa poliisi ate kati tuwesa yabagaa nti bawumuzibwa bakyusibwa oba bakyusibwa abaami abali babi ne amanya gaabwe mazibu simanye bantu bengu. Nze ndi neighbor wa defense nsula wali wammanga kabirako wakolera emirimu egy'okusawula defense mwami ono sebalamu the moment gyetwagobanga ababbi baddukanga bambukawa musabo lye ababbi ba bodaboda bali mu katundu awo ku malaala awo bamukamwafa awo kawo ndowooza amanyo katimba awo wetusula naye buli lwe tugoba omubbi yenna ono neighbor waffe lwaki yenga defense tabeerako. Ensonga eyokusatu abaami bakyama twabawa obukulembeze katubeesize naye twabatikka kizibu mbadde esaba olukiiko oluli wano tubatikkuleko omugugu ogwo. Twalonda abaami abo nga bonna batuuze bajjuvu balina ebintu byabwe balina amataka gaabwe balina amaka gaabwe naye tebakyalinawo bambi gyebakoma okwegatta n'abafeere ne bafeere abantu nga bajja babajjako ebintu byabwe. Mbadde nsaba baganda baffe tuyambe abantu batukkuleko omugugu ogwo oba radisi agenda nagwo ajja tuyambako ku nsonga eyo. Abakozi abatuuze abamanye okukola emirimu bakola ki? Ntama bannange tugenda bakola operation namwe muli mugambe mwebale bamwe mwebalire ddala okutugenda kuyola buyozi paka ababbi bajja kuba bakola ki? Aliwo abuuza sebo tuli ku bunkenke twogera naye tukankana amagulu bwe tujja mu lukiiko ne twogera ensonga zaffe zituluma ku luggi kwe basula twebuuza bajja ne batukonkona nga tebazze kutubba wabula kumalamu kajanja kwogera mu lukiiko gwayogera ennyo. Ekyebuuzibwa bakakiiko be batubba oba babeera muffe be tuteesa nabo. Yensani ajja tubuulire amaanyi gy'alina okujogereza ndisaba ki? Olwaleero muwandaamu akaka tubeegayiridde bwegayizi mwogere obubibaluma tufune solution ku kyo. Nga batwongerako nga tuliko abantu 4 naye ebintu bino tugenda ne tukuba amasimu ne tukubira ku poliisi ne poliisi erekeraawo kujjanga ne patrol ng'eringanga ekanga enkima ne bakuba ebigombe kati omuntu wabanga ali wali wammanju ng'asima ekyo engombe esobola omujja baba bakubidde muffe mufune abantu be munaatuwanga tusobole okukola ki? Bwe tuba tukubidde patrol gireke endakawa butwaffe tusobole okwekolamu omulimu ne tukwata abantu. Poliisi ziryegaza naye olwaleero enkola mpya tuli ku .com ko kano twakalonda nga kawera naye bwe butuuka okusayininga empapula katugeze ezigula poloti chairman abeera omu abafere ne bakozesa omukisa ogwo okukozesa chairman ensobi kubanga akakiiko kaba tekawera. N'ekirala chairman naye tumusaba akendeezeeko ku byokunywa nti twetaaga omuntu ssaawa 24 ng'ategeera kubanze mwennyini ngenze nga mwerosi nga nyina bye neetaaga enensi tubaako ebiwandiiko bye twetaaga eva okumuvinga on naye otuuka mwerosi ng'omuntu akukonderako sitampu wanjawulo n'omuntu gwe walonda oluusi n'omuntu omumanyi ogenda otunuulira sitampu nga si LC1 LC2 ate agikonyeeko LC1 kati awo bufere buvaawa zoba droni ze zinankima sifuddeeyo nze makumbi mutuli muli bakulembe tokankanaye nawutuula kubanga leero batugambye mulekulira
ekizibu kye mbadde njagala nze mbadde njagala n'akakiiko konna bakayiwe ekitegeera wabbe juzi nadde ndi ku CBS nempulira nga balaga nti omwaka ogujja tugenda kulonda abakulembeze naye ekizibu kye tusanze ne woofiisi yaffe yasukka okubeera mu nsokolo omuntu agenda ne bayinga ne bakola bye baagala nga tomanyi twali tusaba nnyo abakulembeze kane manamu baddiddemu woofiisi tunoonye nti oba tugifunya wano akafu edde wano ejje mu kibuga wano abantu we balabira wabere essawa ya leero olaba abakulembeze we bali naye saazo tulinawo abakulembeze babiri era nze chairman wabadde asitula agambye difensi wange situka ngenza okulaba asitula omukulu wuli batte ng'ate difensi gwe twalina ku ddwaliro nga difensi gwe twalina ku ddwaliro nga tumaze okulonda kuba twava nga balonze bifeeri vaisi ne difensi abakulembeze abalala saaliwo saabalaba naye ekizibu kye tusanze abakulembeze ba poliisi abazze wano tubadde tusaba mutulwaneko nnyo kyemubawunsako tulwanako ofiisi yaffe ejje wano nze kuusa ku bakulembeze baffe nze mbadde nsaba tebakonona obudde bwana RDC yatugambe kigwa lwa leero kigwaddi twagala ekitundu kino mpunga okubeera nga kitereke yenasookeddeko ab'obusungu obungi bwebanga ogenda kulonda yambala omutima gwa mukamawo osooka okola eki olonde nga tetudda mu nsobi zizikoze eki si weewaawo yes kati nze nange siina bigambo byakwogera bingi naye katuwulire okusiima kw'abantu kubanga kyekyalesaani si bye byange ebyo mukama mulungi saba tukuba akalulu abakkiriza akakiiko kasigaleko n'abatakkiriza tukwasiza obuyinza poliisi yino weeri diso waali RDC office weeri era ntulabula nti chairman akakiiko akero situ tekaddamu okuba sitampu yaako ku bipapula bya wano kubanga kino ekyalo kyetongole ekidiira ekisembayo tewabeera omuntu n'omu eyeerimbalimba nga waliwo omuntu ayogedde bino omwewerere tujja kukwata tujja kukola ki ofiisi enkadde gyebadde tugambye ekole ki era ofiisi eyo enkadde kati kyekola musaavu ekiragiro kino bwenkiweeredde ekola mu bumenyi bw'amateeka teriiwo kati tugenda kutuula wano mutuwa amanya g'abantu bameka abataano bamutubawa tubalage DPC wano waali ne diso waali tuve wano nga tulina amanya ago era olunaku lwayo tugenda kuyisaamu eggaali buli mubbi ali muno mugenda kutegera nti akakiiko ke twateeseewo kakola era nakino mukiwulire woofiisi ero situ erekeraawo okukola endagaano ng'ekubako sitampu ku kyalo kino era akakiiko akakadde ketusikiza akakiiko akapya kagenda okubanga kakyatwala ekifo kino akakale tekakkirizibwa kati kukola mirimu gyonna mu kitundu kino basabo ne bannyabo kambiddemu tugenda kulondawo akakiiko k'abantu bataano akakiiko ake kyobunanyizibwa bwako mbadde muyitamu nze siri mwogezi nnyo nti oba siri mwogezi wa mikolo naye ebyange bya security chairman nga boolabye abantu abatuuze bali mu kujja mu bwesigwa chairman mu kitundu kyammwe kino abatuuze muleke tuliziganya zibu wonna obaddewo nti abaana be bagamba okusuubira okubeera ababbi baana bammwe abali mu bukiiko bwaki batuuse n'abatuuze okugamba nti akakiiko kakolagana n'abaki kati okuva n'olwaleero RDC muwulidde amaze okusalawo agambye bagenda kuteekawo komiti ekuuma ekyalo
eyo komiti tugenda kukwatagana nayo nga security tusobole okubeera nga tukola ki nga tukombiika ekyalo. Okutandika leero mbasuubiza mugenda kuddamu okufuna ku ki otulo. Mugenda kufuna ki otulo. Twagala mwe bennyini tuyambaleko enamba zaffe ez'amasimu mubeere nga mutubuulira ababbi abo oba bali badde babakavalinga kati twagala mukole ki temubaamu na kutya nga mukwatagana naffe poliisi. Muveeyo mutubuulire, muveeyo mutuwe amawulire agakwatagana ku baana abammwe bennyini abababba mu kitundu. Tujja kubeera nga tubajjamu. Oba omanyi mutabani wa gundi ye mubbi, oba ono ye mubbi, oba mwana wa defense, oba mwana wa chairman, oba mwana waani, bano bampemula.